avudde mu nsi naye Richard alina ebbanja lyange lyagenze nayo. Oba Richard yatwala embuzi yange nga sigimuwadde. Gavumenti nze njaniriza nnyo ate njagala nnyo ate ndi mukozi wa gavumenti. Richard gavumenti yamwagalako ekintu eki discipline. Teine ekirala kyemwagalako ate n'agikolera bulungi, awendedde bulungi, afudde. Gavumenti emwerekete. Gavumenti tekomplaininga nga Richard mbu yalizaatinga. Richard akoze amajege awendedde afudde. Alwandiridde ensi ye. Ne family ye kimanyi teyamujjanga mu kkomera mu kyalo kino kyonna oba newaffe Bulemeezi. Likodi za Richard tuzimanyi. Talina obusitako yonna. Ne bataata abato ne bajjajjaawe abeereyo bonna. Richard mwana mulungi, agenze nga mulungi, talina kozi. Siwuliranga mu Kampala mbu Richard yagenze mbayaayi ate nga mukozi ngwana wa gavumenti. Singa yali alina discipline, gavumenti yandibadde ng'emusiba. Oba singa yatoloka mu magye n'alizaatinga, bandibadde nga bamunoonya nga tebamwa permission. Talina kozi, talina obulango bwonna mu nsi. Afuddemu bulungi, afuddemu tumwagala. Si famire yokka gavumenti efiiriddwa, famire tufiiriddwa, church efiiriddwa, pastor afiiriddwa, mukwano gwa pastor. Ate famire tubadde tumanyifu, tubadde tutimanyi. Richard mukwano gwa pastor avudde mu nsi nga mukwano gwa pastor. Nze kyembadde mbabulira kiri ekintu ekimu. Twakafumbira sister waffe, twagenda okuyita Richard pastor ewaffe mu Bulemeezi. Richard nga yamugambye dda pastor tulina embaga. Twagenda okusindika message kugamba pastor. Pastor yatugamba ffe tuli mukubo tujja era ye yatusabira mu mbaga, naye yamuleeta yaani Richard. Richard Rapuyi ffe tufiiriddwa nga famire, naye tetulina kyakukola. Nakyokola tufidde kabisa, tetulina kyakukola kirala. Naye ekinsanyusiza Richard afudde nga talina kozi, talina kkomera, tebaliko omuntu eyeemulugunya nga yatwala n'omugo gwe gokka nga ntamusabye. Tubiriddwa mwana omulungi. Konke manzi nukozifa. Nze Richard sina byamwogerako bulungi. Nze mbadde ne Richard bbanga ddene. Muganda wange ne bwonjogera biki n'ebinjogera eki Richard yafudde. Tubadde tuprogramminga after Christmas yankubira n'aŋŋamba tulina okuleeta famire yaffe n'abaana baffe tuyingire mu mwaka omupya, tugende Kanoni
tukole kapate kaffe twesanyuse. Juzi naye nagenda kumulaba ku midiya nga mufu, kitalo nnyo. Nze erizadde mmanyi ankulidde mu ngalo nga amulaba, n'okusoma kwe nkumanyi, n'okuyingira amagye kwe nkumanyi. Abadde mukwano gwange, nze ndi mukulu we, abadde ampa ekitiibwa, si nze nzekka. Namuntu Richard atahirizaga ekitiinyiro ki ng'okwamizi. Bajja kujja mbamweko obujulizi, bajja enkya abangi. Nze Richard sina byemugerako nnyo. Baganda bange basenga, tulina okulabira famire ya Richard. Omukyala we teyemulugunya. Gavumenti ekimanyi Richard alisa omukyala ne famire. Nze kyemanyi ku gavumenti eno tebasobola muntu fa. Bakimanyi beba baziise Richard. Programu yonna ya gavumenti ne church. Gavumenti teyerabira era temubeerawo mugambe mbu Richard avudde mu nsi, salale ye enaanaabula oba pensioni ye. Gavumenti ejja kulabira Richard bulungi ne famire ye. Naffe famire nga wetuli. Kyemanyi ku gavumenti eno emanyi mbu alese famire, alese omukyala n'abaana. Enze njogera ki? UPDF ye gavumenti ennungi. Mwebale nnyo kutukolera kino nemutuzi ya Richard ku time netumutunulako. Gavumenti mwebale. Nze ebyange byebyo ndowooza. Richard niwe namwogerako emirundi 10 yagenze naye bwetuli. Mukama tukwatireko. Urakoze.